omuntu ne gwolese Uganda n'abanga akuyiseeko nnyo obanga ebintu biyongedde ku even kubeera bubi. Ekintu kiri kimu ekisooka wootuukira. Abantu bootuukira bagenda ku defininga ebintu byogenda okuba byoteekako emikono gyo. Abantu bootuukira bakwenkalejinga okuyiga okusoma n'osoma ne weeyongerako okutegeera ebintu bwe bitambula. Ate ekirala bano abakwetoolodde bano 1 2 3 4 be baki bakwagaliza okweyongerako oba bakutoolako butoozi oba mwegattako mweyongerako mwenna. Kitandikira mbuno buliwo walina kyokola tiimu y'abantu booli nabo bano obazimba otya ate nabo bakwongerako batya. Ze mu bizinesi zonna zennina tewali bizinesi muntu gwe nagenda nenfuna mbuno alina PhD oba biki zonna zikulibwa mikwano gyange because namanya abantu abanneetoolodde mbawa ownership bajja kuba beesigwa nnyo okusinga nze ate otandika okunoonya omuntu alina PhD alina biki alina buli kimu. Bajja kunkolera ekintu nga kibava ku mutima okusinga buli kaseera tufuna abanogamo because oli yasoma gwe ngenda oteeka waakole. Okumanya siko okutegeera. Kino engeri gye nnina kinkunyonnyola omuntu asobola okuba nga mumanyi naye nga talina butegeevu bukola kintu ku ngeri gye kirina kukolebwamu. Amanya gange Zebran Kayongo, nkulira kampani gye bayita Concept Real Estate. Tulina event yaffe bayita the Concept Kickstarter. Tusanyusa nnyo okubeera wamu nammwe olunaku olwaleero. Ate kya mukisa kya muwendo nnyo ne tusinkanawo abantu abangi bwe bati. Mapitumofu nze mmanyi kyekitegeeza okutuuza abantu newaaba omu bw'ati si kyangu. Abantu balina bingi nnyo ebyokukola era balina bingi nnyo bye bakonsideringa muno bye birungi gye mu bulamu bwabwe bye bakonsideringa okukolako ng'abantu. Lwaki ntandise ntudde? Because saagala kubeera waggulu wammwe, siri waggulu okusinga omuntu yenna ali wano. Naye njagala mbanyonyola ekintu kimu. Ffenna wano tuli wano tulina pulaani esooka oba kufuna visa tugende tusome oba tugende tukole oba tusigaleyo oba tukomewo oba tu exploitinge tulabe opportunity eziri wabweru wa Uganda. Ate ne tufuna abakugu ababimanyi obikola. Naye gwe mu bulamu obwo njagala okuwemu omutima omanye ogenda ebweru, is it your plan A or is it your plan B? Ekireetera okubanga muno oyagala ogenda ebweru ogamba oba ebiremedde mu Uganda bye sitasobola kukola naye ebweru biyinza okuba byanjawulo, nyinza okufuna omukisa ogw'enjawulo. Oba ekyogenda ebweru kyekyokubiri kyendowoozaako nenfuna engeri gye nkyetegekeramu. Lwaki njagadde okutandika ne kino mbuno omanye mbuno ogenda ebweru mu mitendera gyonna mu kategori gy'oyagala ogenderamu kiri ku pulaani ki ku pulaani yo kiri ku A ku B. Kijja kuba enteekateeka entuufu. Omukulu ono abadde ayogera luli n'agamba mu registering otaregisteringa mu bbanga bwe riti linda next year oba omwaka oguddako oba oguddako conferences tugyazitegeka. Ayogedde ekintu ekikulu ennyo. Buli muntu ali wano ayagala kuregisteringa kati naye oli ready eno yebadde plan eyo. Kyenjagala osooke weebuuze mutima gwo olwo eno si yebadde plan eyo, so plan eyo yeki kyekintu kyokolako kati ng'olunaku lwaleero ng'omuntu owa bulijjo emirimu gy'okola that B gye weetegekera n'omanya okay nzize musomo guno n'enjiga guliwo omulala omusomo gwe nnina okubeeramu njagala genda kusoma kangende musomo guno ogw'okusoma. So that nze ekintu kyensinga okusomesa abantu njagala obeere oinvestinge mu bulamu bwo ng'oli educated. Tokola kintu nga researchinzeeko teweesomeseza tokyeyigiriza. Bulijjo tuorganizing events nga tugamba sasula registration $5 ng'otuuka ku embassy ne bakuma visa ng'obuuza iye nasasudde $5 musobozi nziriza. Eyo business tutuuse ne tugivaamu kati mama pitvof so wekiri kati business gye tulimu twagala abantu muyige nga temunnaba committinga to anything before weefulumya ssente zo
because tumanyi kyekitekingira omuntu owa bulijjo okukwata newezi wa $2 2 3 5 okumitinga ku kintu kyonna. Tetwagala twala butwaza, twagala musooke muyige. Olunaku olwaliro omukisa gwetufunye kuyiga. So kati wetuyize plani yaffe eri ki? Kyekibuuzo nze ngenda bwa bibuuzo mubyebuuze mu mitima gyammwe, oluvannyuma mujja funa answers, because wefuna obudde obwefumitiriza nga gwe omuntu ku byonna byoyize, because bingi gye bwe muyize okuva saa 6 ne temunnafuna bibuuzo bye mwebuuza mu mutima. Ekirala kye ngenda obbanyonnyola, ffenna tugenda funa omukisa tugenda emitalo amayanja oba China oba wa, naye bayogedde ku bantu ababa ku receivinga. Kampani eno erina ekintu ekirungi kyegambye, waliwo aba ku receivinga ne bakufunira okusula nakutegekera, because bantu bangi nnyo batukubira amasimu, ndi ku kisaawe tebankimye nkoze ntya. Naye olowooza kiva ku muntu ataakukimye oba kiva ku ggwe omuntu? Kiva ku ggwe omuntu. Lwaki kiva ku ggwe omuntu? Buli woobeera nga olina enneetegeka gye weetegeka okutambula, ng'olina communication endala n'omuntu ali eri, nga teri mu structures amateeka nga bano gwe bayina oba kampuni, olina okufumitiriza mu mutima gwe ne weebuuza omuntu gwe ntuukirako amanyi kyenkana ki? Asobola sacrificing kyenkana ki okunreceivinga? Because last week omuntu ayinza okuba musanyufu, ayagala kulaba ojje mwanyumyanga emboozi ku kyalo ewammwe mukwatagana, niutuka ku Monday ne bamusirikira biru ya $7, kati agamba rent ngenda musasula nti ate kati nono mweyongereko. So olina okumanya wootukira omuntu oyo akutegera kyenkana ki, ate mukwatagana kutuuka ku level kinga ye n'oyo omuntu. Olina okudefininga relationships z'otuukiramu. Ebulaya abantu bangi nnyo balemereddwa because tebamanyi mu butuufu bw'abantu be batuukiramu. Abantu wano tufaanana blue, munda nga tufaanana red ne black. So olina okudefininga muno bwe wootuukira omuntu oyo muyina relationship wetuuka ku level ki, nawe n'omanya even ng'omutuuseeko ofunye omukisa omuntu akukime kale akututte ewakaawe, kati then kiki kyasobola okwongerako ng'oyo omuntu akureceivinze? Naawe ate osobola kwekkakkanya otya okusobola ofiitinga wakutuukisiza omuntu akutwala n'akureceiving oba ebadde conference neggwa n'akutwala ewakaawe alina abaana nagamba nyambako ku kino nga nze naze kusitula baana oba tewazze kusitula baana, naye olina okutunuulira emitendera n'ogamba wano wentuuse embeera eri bweti nina giyitamu ntya. Oba naawe n'ofuna ekiseera n'ogamba omanyi kituufu nsitula abaana naye kino saakimanyiira. Beera n'omutima ogwogera ekikuluma ku mutima, because nnyo ensobi bekaseera kyeyongerako n'oba nga tokyagala n'oyongerako okukikuŋŋaanya n'okuŋŋaanya. Tokkiriza kuŋŋaanya ku mutima, yogera, because ffenna tutambulira mu nsobi ate tuzikola buli kanaku. So nga wamanye mbuno buli kanaku okola ensobi n'abalala bazikola. So kyolina okukola kintu kimu kyokka zoogerako nakufuna ngeri yakyejjako ku mutima n'ofuna engeri gy'okwatagana n'omuntu. Bino ebintu mbagamba because byebintu bye batatera kugamba abantu bonna, naye buli muntu yenna agamba ogenda genda ebweru ofune ssente, oli omuti gwagukuulako ssente teguliiyo. Ebweru osobola okubeera ng'obeera successful era bino ebintu bye ndi mubabuulira. Omuntu gw'otuukirako adetermininga kikulu nnyo omulimu gw'ogenda okukola, enfuna gy'ogenda okufunamu, okukulaakulana kw'ogenda okulaba mu bulamu bwo. Enfuna gy'ogenda okufunamu, okukulaakulana kw'ogenda okukulaakulanamu, ne connection z'onaafunirako after. Buli muntu yenna gw'ogenda otuukako e Bulaaya alina amagezi. Tewali agenda kugamba muno talina amagezi ku nsonga yonna gy'oyagala kumanya. Naye ekibuuzo ekisingibwa agimanyi kyenkana ki? Tuba wano omuntu nava wano ng'amanyi okukanika kompyuta, notuuka e Bulaaya ne bagamba wano kompyuta tolina gy'ogenda kukanika, abakadde ogenda kufuna ssente wano mpitirivu nnyo, gwefunayo kiprivate kimu.
n'okirinda ne oyita ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga eri Uganda bakuba nonna nti zewaleka olowooza eza visa bazibanja naye nga wava wano oli mu kanisa waki wa kompyuta nomanyi kompyuta meka ezifa mu community yaffe buli kanaku mpitirivu. Kyembasaba oba otambudde yonna gyolaga teweerabira bye wali okola Uganda. Oba omanyi ebirungi bye wali okola Uganda n'eri gy'ogenza osobola obikolerayo. Okuba kubajja osobola okubajja. Omuntu abajja mu America sente ze bamusasula ayinza okufa obugagga because buli kimu mu America kye tukola kyakubajja. Ennyumba zaakubajja, buli kimu kyakubajja. Ne Uganda osanga omuntu abajja bamugamba oyo yanakulwala dda. So olina ofumitiza mu mutima gw'omuntu buli skill gy'olina gy'obadde nayo ng'ova eno gy'ova togyerabira. Nze mbasaba we mufuna omukisa ogutambula ky'oyagala okukola ky'oba okola. Fuba nga we kisoboka Mukama okimusabiremu akiweeremu omukisa ky'oba okola gy'ogenda. Because if abasinga tutuuka eri ewali sente we tugenda sente zo gye zifuna kankubulire ensi yonna gy'ogendamu ne wano mu Uganda ne wosigalamu n'olemera ku kintu myaka 12 ojja kifunamu. Lwekuba kutunda paani osobola omufuna n'ofuna abaana 10 ne bamutunda era n'ozimba ebizimbe mu Uganda n'ekisinzira bbanga kiryogenda omuyigamu omanye mbuno ku street eno tetumutundako ssaawa zino ku street eno tumutunda wano. Because buli kimu kyokola kiri mu seasons. Buli business gyokola yinza okuba mu January tekola bulungi naye nga mu May weekola n'oyiga ogiscaling otya. Ekirala kyenjagala okwogerako we tutambula twerabira nnyo ebiroto byaffe ne tuprocrastinatinga. Bwe buzibu bukyasinze okutta ebiroto byaffe ne tufa nga tetubituuseeko. Twagala nnyo gamba muno nja kikola oluddako enkya lujja tuuka nja kikola. Kankubulire ofuna omukisa ogutambula tubeera silo. Bwebeera silo omulala ayitawo kiringa obeera ne idea wano n'ogirowoozaako noga njagala tandikayo business genda gikola onafuna sente oli nga mpadde sente nga ngikola njagala tandikayo business oluyitawo oba odde ewaka noga gundi yagikoze business gye nali njagala okukola kikutuukako mu bbanga emirundi emeka buli kaseera. So ofuna omukisa ogutambula tuprocrastinatinga because omukisa gw'ofunye kinadde njagala basomesako olunaku olwaleero naye nga kiri off from what we are here today. Kyabadde basomesa ku cash economy ne ku credit economy naye sijja kiyingirako nnyo naye kiri in rate muno. Embeera z'obadde okolera e Uganda ewali ebintu ebya ssente mbuno gundi akumanyi oyagalamu olako nojja muganda wange ono nampa omutwalo kale tuwandiisa akalagaana okawedde ampola because amanyi ki amanyi muganda wange ono wandaba ku online oba nandaba ebintu byenkola naga oba nsobola mu obukadde 10 naye nga mazima matuufu obukadde 10 tewali ayina bbumpa nga siina bintu bijja mu bukadde 10. So woba ogenda tambula mu nsi endala ezitali Uganda gye tukolera mu cash kidogo kidogo olina okuyiga mbuno buli wo transactinga ne sente walina okubeerawo record. Olina okujjamu omutima ogwa sente muno zifulumya ku sente ku sente. Olina okuyiga muno okay omuntu agenda kumpa ekintu mpa receipt. Because Uganda yeno gye tubeera eno ng'abantu abasasula omusolo bali 20% abatagusa so tulina okuyiga engeri ebintu gye bikolamu because wogenda muziri ensi oba oli student oba oli ani olina okuyiga okusasula omusolo gwo. Tekiriiko mbuno okimanyi oba tokimanyi. Bye bintu ebisinga ffenno tulemesa okusucceedinga because expense esinga mu bulamu bwaffe musolo. Bantu bangi nnyo wano bajja babulya batambula ebweru bakola ssente nolowooza bafisaawo mmeka. Ekizibu kye basinga osisinkana nga batuuse gye balaga ne baba bafunye omukisa ogukola
oba bagenze nga ba student baba mala after 2 years or 3 years ne baba omukisa bakole for 2 years usually kiva kumanya system gye bayingiddemu. Mu nsi zonna ze mugenda otambulamu nga Canada wenjimanyi obulungi etambulira ku bintu bisatu. Ng'ogyeko ekikututo okola oba okusoma oba byonna oba okukyalayo bintu bisatu. Credit, buli kimu credit. Ekirala insurance. Lwaki njogedde ku insurance? Kyonna kyogenda okola olina okweprotectinga. N'oba oli student olina okufuna insurance, medical insurance. Insurance ez'ebika ebyenjawulo ku bintu ebyenjawulo byogenda okola. Ekyokusatu mukimanya? Olina okuyiga banking system. Because you can never transact nga tomanyi banking system. Wano mu Uganda tukozesa mobile money most of the times. But muziriensi olina okuyiga gye bayita banking system. Ebintu ebirala kye mbadde njagala okwogerako nammwe kikino. Wotandika olugendo lw'otambula lubeera nga bwe luti. Obeera side eno, line eno eri wano wakati. Oli Uganda. Kati Canada eri wano oba ensi yonna endala gy'oyagala. Omuvi nze ozze wano. Nze nkusaba ekintu kimu tobeera bw'oti. Buli lw'obeera bw'oti ebirowoozo bibeera eno n'ebirala ne bibeera eno n'ebirala ne bibeera eno. Ekyo kye kiviirako okutwala ebbanga eddene okusetolinga in. Nga obadde Uganda ogambye ndi Uganda nginoonyeza eganye. Oba obadde Uganda oyagala kufuna opportunity ndala kola kintu kirala. Kati shiftinga yiga bino ebiri wano. Anti owulira mbuno biyize ku ddaala ly'osobola ly'otegeererako obulungi. Ng'osobola odifayininga buli kimu ng'okitegeera nga wekikola. Nkwegayiridde. Ebya Uganda birabe bulabe ku online. Bitegeere nga we biri. Abantu boyiga communicatinga nabo. Abantu baffe abali e Uganda oba bali wonna gye babeera si bantu babi. Bantu babi because tubalimba. Mu ngeri ki? Tetubabuulira kituufu. Bagambe kitambula bwe kitera bajja kitegeera. Alemerako naye era omanya limiti z'omutambulizaamu. Naye otamanya okidefining ekyo ojja sigala nga buli kaseera ogamba eno nfunyeemu naye eringa kikyafuna bwe kiti. N'obeera awo emyaka 5 ne giyitawo. Ate emyaka 5 ogikuyitiramu mu nsi zino ze tubeeramu. E Uganda kati oba okweberera ddala anti bwe bawalekayo bagamba munnanzi kati nze maliza okuzimba ennyumba gye nsulamu. N'otandika stressing n'ogamba kandi ye amabanja agawera n'ozibikira ebituli. Owulira? Committing in one location. System gitegeere. Gikoleremu bulungi. Gifuniemu network. Kola emikwano nga wegikoze eno gy'ova. Because okola emitwano otafuna budde buvaluatinga mikwano gy'ofuna ne gy'olaze tosobola kufunamu bulungi nga webadde osobola kukula ng'omuntu. So mbasaba ekintu kimu wogenda ewalala focusingayo wewe time period you stay focused. Mukama wange ono yambuza ekibuuzo kye bambuzizza muno. Sayogedde ekibuuzo kyennyini sazeemu kibuuzo kyennyini kye bambuzizza. Nze okusobola okubeera okufuna omukisa guno okubeera even ne maaso gammwe kitandikira kujja okulidde n'abantu abakuzizza. Nze nina muzeeyi wange alina ekintu kyeyakolanga naye nakitegeera mu bukulu. Ffe tubeera ne bazadde baffe naye nga tetumanyi kye bakola. Bangi nnyo naye ng'akeera ku makya n'agenda naye nga tumanyi kyakola. Si mbu nno baagala okukukweka kye bakola naye embeera kale ebafuula okukola ekyo bwekityo kye bakola. Naye nafuna omukisa nze ne ntegeera bye bakola. Ekyokubiri mu kubeera ne bazadde bange okutegeera kye bakola. Muzeeyi wange buli we yafunanga omusaala yagendanga nange mu banka wano eyalinga Barclays. Nga nebuuza lwaki agenda nange. Naye nga introducing okuva ku teera okuva kwa cleaninga paka ku bank manager. Nga nebuuza lwaki. N'essaawa zino tewali
siyo yenna owa banka gwe sitamanyi because bonna mbamanyi gye baali batandikira because Rwanda banga ndi muto era banzijukira. So relationship gye nina nabo okola ebintu gwe kikutekingira okumala ebbanga ng'okuze ninga weebuuza connection etandikirawa. Mu kapasite yonna teweetaaga kubeera mugagga kumanya abantu nedda. Abantu gwalina osooka obeegulako ate oba olina kapasite ekolera abantu b'ebintu byo tugeze olina wobeera waliwo abaana funa omukisa ogubalagako byokola tomanya kyojja okyusa mu bulamu bwabwe. Nze okufuna nnyo omukisa okuntu muze wange nga ntwala mu bbanga kyampa n'omukisa okufuna omulimu even okola ne Crane Bank. Natundanga accounts mu Crane Bank nga nkyali mu Uganda tuzitambulira era ogenda ekibuli ku muzikiti buli omu amanyi nga yagulanga accounts nga nzitunda bulungi nnyo senior for vacation. Bakyatandikira ku kintu nafuna passion mbuno muzee wange teyandikanga amabega connectinga n'ebintu bino. Ekyo ng'okitadde wabbali ofunye omukisa ogenze otambudde koza abantu abasinga batambula ate ne balemerwa omuntu ne gwolesa Uganda n'abanga akuyiseeko nnyo obanga ebintu biyongedde ku even kubeera bubi. Ekintu kiri kimu ekisooka wootuukira abantu bootuukira mu bagenda ku defininga ebintu byogenda okuba byoteekako emikono gyo. Abantu bootuukira bakwenkalejinga okuyiga okusoma n'osoma ne weeyongerako okutegeera ebintu bwe bitambula. Ate ekirala bano abakwetoolodde bano omu babiri basatu bana be baki bakwagaliza okweyongerako oba bakutoolako butoozi oba mwegattako mweyongerako mwenna. Kitandikira mbuno buli walina kyokola tiimu y'abantu booli nabo bano obazimba otya ate nabo bakwongerako batya. Nze mu bizinesi zonna zennina tewali bizinesi muntu gwe nagenda nenfuna mbuno alina PhD oba biki zonna zikulibwa mikwano gyange because namanya abantu abanneetoolodde mbawa ownership bajja kuba beesigwa nnyo okusinga nze ate otandika okunoonya omuntu alina PhD alina biki alina buli kimu bajja kunkolera ekintu nga kibava ku mutima okusinga buli kaseera tufuna abanogamo because oli yasoma gwe ngenda oteeka waakole okumanya siko okutegeera kino engeri gye nina kinkunyonnyola omuntu asobola okuba nga mumanyi naye nga talina butegeevu bukola kintu ku ngeri gye kirina kukolebwamu. Naye ng'omuntu waba alina okwagala ku kintu ajja kikola mu butuufu bwakyo n'okusingawo omulala akimanyi kikola. Kyekintu ekintusize wano wendi. Ekirala buli muntu yenna ajja kitegeera mu ngeri ye naye nze kankyogere bwe kiti wobeera ng'oli mufumbo ng'okyayawula ssente zo zino ogamba zino za mukazi zino za musajja togenda kukola ssente. Peaceful money to mature ne zimultiplyinga. Oba olina partner mu business oba mukyalawo oba mwami wo temuseparating a ssente. Kyeki kye bagambye omukyalo ono osanga omuntu alina akawunti eriko obukadde 5 oli naye alina 5 naye bakyaswagole nga babuuza tuzikoleze tutya okukigattawo okuweza ssente ze twetaaga okutwala omuntu otambula. Buli woba olina ssente n'ofuna omukisa omuntu omulala akukkiririzaamu nga nawe weekiririzaamu nga musobola okugatta mugatte. Ekintu kimu ku bbanga ettono ennyo lye mmaze nga nsobola okubeera ne ssente zenkoze kyensinza okulaba money is spiritual. Ssente mukisa osobola okukeera ku makya n'obeera muyiiya nnyo okunsinga n'obeera mutegeevu nnyo okunsinga n'obeera mukozi nnyo okunsinga naye nga tekituukawo. Ssente wooziraba n'omuntu tozibeera wala oyo gw'olina essemberera because wabeerayo obukunkumukako ne bukugwako. So beera kumpi woolaba opportunity n'ekitaba kya ssente obanga olina kyoyagala okukola ng'ogamba nze njagala kubeera kuzimba bizimbe beera kumpi n'abizimba waliwo ekijja okugwako kiwe era obulamu bw'oyita emyaka 10 ojja kubayo n'ekikyo. Naye obuzibu ffe bwe tusisinkana obeera ng'olina kyoyagala naye ng'akiina omumanyi naye nga tosobola kwetoowaza genda kumutuukirira. So buli woba ng'olina woyagala okweyongerako bangi nnyo bamanyi ebintu eby'enjawulo
basemberere. Ate abantu kamba buli ekintu ekirala lemera ku muntu, omuntu wagamba nno aba tategeezezaamu n'agaanye, aba akugezesa kwagala kwe kutuuse. Abantu bangi nnyo okukasa bagamba nno nzituuka 99 ng'ogamba ekyo kyagaana. Nze oli buli waŋŋamba nno ŋŋamba ey'ekikumi bwe tennaba kujja, ne bwe nkikola ne kigaana ŋŋamba ey'ekikumi tennaba kujja, nsigala nkiteekawo nga nkikola. Ekirala sirwawo okukola bintu we ŋŋamba ŋŋenda kukola kino nkikolerawo. Abantu tulina emikisa, osobola ofuna omukisa nina oprocrastinatinga. Nze muzeeyi wange nga tutandika ebyokuzimba yagamba nga nze wetuweza obukadde 3 tutandike, nanga nina obukadde 7 tugenda tandika wakiikanjiwa amabulooka. Mu kintu kyonna kyokola totandika nakyo olowooza kyekirina okumala, tandika. Because obeera na idea ennungi abantu abatuufu bajja kusemberera mu gikole, ojja kunyonyola omuntu omutuufu akuwa ssente zaakyo. Y'engeri gy'osobola okukolamu ssente. N'ekirala tokola kintu n'okikola nga kimu bwe kiti. Oba omanyi buno olina omudaala gwa capati gumu bwe guti, tunuulira ogusikeeringa ate gibeere 10, naye tosobola gisikeeringa gibeere 10 nga gwolowooza gwagenda okubeera 100% mu buli kimu. Olina okayicwetingira okubbako, olina okayicwetinga omuntu naye muwako ownership. Tewali muntu agenda kuwa bugagga oba kuyamba kuzimba bugagga nga tawulidde sense of ownership. Your secret gye mbalekedde.